ku nsi ya Katonda ebiwangula era ebitwala emitima gy'abakyala biba bitono kamala. Abasinga tukitwala nti obosanga beetaaga naye nga si kyekyo. Ku nsi ya Katonda abakazi baagala ekintu kimu kyokka, kufiibwako, baagala keya. Gwe kasoba ng'osobola otwala akadde n'omusindikira ka message, kasoba ng'osobola otwala akadde n'omukubira akasimu n'omubuuza bwe yasuze, bwe yasiibye, ng'ogasyeko n'ebirala. Sinakiba ofunamu akadde n'otambula mu konayi ne mugendako bosanga ku beach ne mugendako kadina date ngaako, sinakino omutwako ne mu sinema. Ne bw'oba olina sente ez'enkana zitya nkulayirira nga toyina keya tosobola kuwangaana mukazi mu mukwano. Niye ne woba nga tulina wadde olwataano wabula ng'osobola okwefiiriza n'okola ebyo byegambye, omukazi asobola okwagala ebbanga lyonna lisigalidde. Niye lwakubanga abasajja abamu ffe byatulema okutegeera lwa nsonga tuli baagi, ekyo sigenda kino tuli baagi. Akando lino li comedy show jam session buli lwakubiri tunaberanga Club Vibration kwa mwemwe Kabusu musike mkutano mwabeyo bweya anti Real comedy is back to town. omutendesi ye John Sega tosubwa live band eyajakaki okuyingira mutwalo kusawa pirize zero eriyaga kikuruwewo buli lwakubiri mu Club Vibration kwa mwemwe Kabusu getusibwako Beyond Borders Entertainment.